بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baganda baffe ebibuuzo ebyasigaddeyo. Ekibuuzo ekisooka kya Kulthum binti Umar yagambye nti kituufu Uthmani yalina enkizo ng'eza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekigambo ekyo si kituufu nti Uthmani yalina enkizo nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yalina, wabula yalina ebitendo bye ng'omuntu ebyenjawulo. Yalina ebitendo bye ng'omuntu, personality ye ng'omuntu yalina nga embeera ez'enjawulo, nga bwe tukimanyi obulungi nti buli muntu abeera n'embeera ez'enjawulo. Ne Uthmani alayhi salatu wassalam, ne Uthmani radiyallahu anhu yalina embeera ze ez'enjawulo engeri yawangaalamu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekimanyikiddwa ku ye nti yali musajja wa nsonyi nnyo, yali musajja nga wa nsonyi nnyo, era Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumu yali atudde ne Abubakar wa Ali nga alina waatudde naye ng'afunyizza amagulu ge bw'atyo Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebisambi bye nga biri wabweru. Ali Uthmani bwe yajja Mbaka Muhammad ne yeebikkako bulungi era n'abeera nga yatuula bulungi. Ne bamugamba ya Rasulallah, katolwamala Uthmani bwe yajja oluvannyuma n'atambula n'agenda ne bamubuuza ya Rasulallah, lwaki okoze bw'otyo? Ffe bwe twazze towakoze bw'otyo, naye lwaki Uthmani bw'azze okoze bw'otyo? Naga nti lwaki nyinza ntya obutakwatibwa nsonyi musajja malayika gwe zikwatibwa ensonyi? Nyinza ntya obutakwatibwa nsonyi omusajja malayika gwe zikwatibwa ensonyi? Amakulu Uthmani radiyallahu anhu yali musajja nga wa nsonyi nnyo. Ekyokubiri, almaarufu ladaihi kwe kubeera nti yali musajja mugagga nnyo, wa huwa yanfiq fi nashri ddin alislam, ng'ate awaayo nnyo ne mu kusaasanya eddiini ey'obusiraamu. Ne mu mbeera endala nti yali musajja nga mukkakkamu mu mbeera ze. Ebyo bimanyikiddwa ku ye Uthmani radiyallahu anhu. Naye enkizo nga ziri ze twalaba mu musomo gwaffe ogwayita nti yali naye alina enkizo eziri awo eziyawulidde ennyo. Mwana wattu talina nnyo nkizo ziri awo okuggyako ez'obuntu, oba ezo athna bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, oba ezo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ze yamutenda nazo, zezo zokka z'alina. Ekyokubiri, Kulthum yabuuzizza nti seeka osobola okunfunirayo omuntu ayinza okunsomera ku rukuya kuba nnina omulwadde. Kulthum simanyi oba nsobola okufunirayo omuntu asobola okusoma rukuya, naye kyojja okukola biidhnillah subhanahu wa ta'ala, osobola okugenda osobola okujja mu inbox yange, osobola okufunayo omuntu asobola okusomera rukuya singa obeera oli Uganda. Bw'obanga oli Uganda, oyinza okugenda mu inbox ya mukulu wange Sheikh Muhammad Kawoya, osobola okugenda mu inbox ye, oba oli awo asobola okukufunirayo omuntu n'akusomera ku rukuya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ng'ekikyasinza okuba ekirungi mu busiraamu, ng'era kyekiri mu hadiyu y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omuntu rukuya okumwesomera kyekiri ahsan wal awla, kyekikyasinza okuba ekirungi. Naye bw'obeera nga tosobola kumwesomera era nga tomanyi ayati zisomerwa mu rukuya, basobola okuzikuwa gwe kennyini n'omwesomera n'obeera direct nga weetuukidde bulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda baffe abali mu gurupu muno, njagala ekintu kino tugezeeko okubeera nga tukirwanyisa oba nga tukijjamu. Ogamba nti nze nina seeka wange gundi, seeka gundi yansomera edduwa, seeka gundi yankolera ku bizibu byange ebyawaka, seeka gundi yammalira ensonga zange. Baana battu, tulina okubeera nga tubeera direct mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubeera tutonda ali omu era atulaba ali omu, ate ffenna atulaba kyenkanyi, ffenna asobola okubeera ng'akola ku nsonga zaffe. Tolowooza nti ate seeka gundi yeewe aba asabye edduwa yeetuuka direct, abadan naawe osobola okubeera ng'osaba edduwa nebeera ng'edduwa yo ekkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu bwangu ddala. Naye nga jangu mu inbox yange tulabe oba tusobola okufuna omuntu. Bw'onooba nga tosobodde ng'oli Uganda, genda mu inbox ya Sheikh Muhammad Kawoya, ye nkakasa naye ajja kukufunirayo omuntu ajja okukusomera ku rukuya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, ekibuuzo kyadde 17, kibuuzo kya Rahma Nabaka, yagambye nti njawulo ki eri wakati wa basimala ne bisimillah, kubanga alaba ebigambo ebyo biringa ebifaanagana, naye ate oluusi kijja nga kibikoleddwa mu mustalahaati ez'enjawulo. Ebigambo bino enjawulo yaabyo, ikhtilaafu lughawi, ekibyawula njogera ya lulimi ya Luwarabu
njogera ya birimi bya Luarabu kubanga ekigambo basmala wal isti'adha wal hawqal wal hamdal wal basmala wa talbaqaka Allah ebigambo ebyo byonna byonna biri mu taqsiri biri mu shortcut kubanga basmala baba tegeza bismillahir rahmanir rahim isti'adha baba tegeza a'udhu billahi minash shaitanir rajim hawqal baba tegeza la hawla wala quwwata illa billah hamdala baba tegeza alhamdulillahi rabbil alamin n'ebigambo ebirala ebifaanaganako bwe bitunga talbaqaka Allah kiba kitegeeza atwala Allahu baqa'aq ebigambo ebyo byonna byonna biba biteereddwa mu short biba bifunziddwa bufunzirwa naye nga bibaako engeri gye biggwayo era omuntu bw'agamba nti isti'adha soma isti'adha bw'aba akutegeeza okugamba nti kusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim oba soma basmala aba ategeeza nti soma bismillahi arrahmani arrahim naye aba afunziza amakulu mu nfunza y'ebigambo mu ngeri y'olulimi lwonna ng'ennimi zonna bwe zibeera n'enfunza y'ebigambo ebiyinza okubeera nga bifundibwamu. Ekibuuzo ekirala kyabadde kya Fatuma binti Muhammad yage ekituufu nti omukyala takkirizibwa kwambala ngatto y'akakondo oba ekibuuzo kino sikirabamu ishikaali yonna omukyala okwambala engatto ey'akakondo naye nga bwe nagambye ku bibuuzo ebirala ebyakulembedde nti ekintu kyonna kyonna ekiba ittafaqa alayhi aktharu min al-ulama bitajriba ekintu kyonna abantu kye baba beegasseeko ne bagamba nti ekintu ekyo bwe kikolebwa kirimu obulabe oba kivaamu obuzibu fi hali tibbiya mu mbeera ey'ekisawo ekintu ekyo tukireka tuleme okugwa mu tahaluka olw'okubanga okwambala engatto y'akakondo tekiri haramu naye bwe kibeera nga kirina engeri gye kikyusaamu obulamu bw'omukyala nga kirina engeri gye kimukosaamu mwana wattu ekintu ekyo tuba tukireka ne tukivaako era kiba kifuuse haramu mu mbeera efaanaganako bwetyo naye bwe kibeera nga tekirina buzibu bwe kireeta ng'ensonga y'okwambala engatto y'akakondo nakyo kiba tekirina buzibu bwe kirimu mpozi kino kiyinza okuyingira mu muru'a mu mbeera eza bulijjo muru'a mu mpisa naye tukimanyi bulungi nti tulina qaida egamba nti al-aadatu muhakkama ma lam tukhalifu sharia embeera z'abantu zigobererwa senga abantu babeera al-aadatu senga ekyo kiba embeera eyo eba teyawukana na nsomesa ya Busiraamu kati oyinza okubeera mu kitundu nga butuufu engeri y'engatto y'akakondo erabibwa mu mbeera nga ndala oyinza okuba nga gwe bw'ojambala olabibwa nga malaaya oluusi nga bw'ojambala olabibwa ng'omukyala omwononefu mwana wattu ekyandibadde kisinga obulungi ngatto eyo kubeera ng'ogyesonyiwa era n'obeera ng'oyambala engatto ensaamusaamu ejja okkuleka ng'oli decent era omukyala ali mu mbeera entuufu oba ennamu obulungi erabibwa naye bwe kibeera nga ngatto kirabibwa nti terina buzibu osobola ogitambuza bulungi ng'ate tojja kugwa kigoobaga nti ate hajjati waffe yagudde ne hijaabu yonna yonna nayegwa mu ttaka mwana wattu kiba nga tekirina buzibu okubeera nga ngatto eyo ojambala. Ekyokubiri omukyala akkirizibwa okusoma khutuba senga abeera mu bakyala bokka mwana wattu tekikkirizibwa omukyala okusoma khutuba newankubadde ng'ali mu bakyala bokka asulan salatul jumaa laysat wajibatu ala nisa teri wajibu ku bakyala asulu y'omulimu gwo gwennyini teguli wajibu fakaifa ate okubeera ng'omuntu atuuse n'okubeera nti asoma khutuba mwana wattu abakyala bonna we babeera bali mpozi ng'asituse kubaako kyababuulirira oba kubaako kyabajjukiza naye okusoma khutuba laisa hatha mashru' ekyo tekimanyikiddwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu omukyala okusituka n'asoma khutuba ekyo tekimanyikiddwa mu Busiraamu. Ekyokusatu Ish Farida yagenda nti singa mba nsaala salatul fajiri n'ensoma suratul fajiri oluvannyuma n'ensoma suratul Naasi mu aya ey'okubiri kiri bid'a oba nedda tekiri bid'a kulw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti faqra'u ma tayassara min al-Qur'an soma kyonna kyonna ekiba kikwanguyidde mu Qur'an kadi newankubadde nga salatul fajiri yalingako embeera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama fi sifati salatihi ng'egye yasaalangamu nti yawanvuyanga ku budde yawanvuyanga essuula n'asoma eswala neewanvuwamukko bw'atyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yasomanga naye bw'obanga osoma suratul fajiri n'osoma ne suratul Naasi ekyo tekirina taabu era tekirina mushikira gwonna era tebeerangako bid'a kulw'okubanga ekiri wajibu mu ssala kwe kubeera ng'osoma suratul Fatiha
في كل ركعة مبلي ركعة يونا. وأما بعدها ولفنما سورة الفاتحة ومنت الله سبحانه وتعالى قال فقرأ ما تيسر من القرآن soma kyonna ky'owulye kikwanguyidde era ekyangu gy'oli mu Qur'an al-Karim. Era wabuuza noga nti singa mba nsaala tahajjudi singa mba nsaala salatu tahajjudi kibuuzo kino oba tulinga abakimaze. Singa mba nsaala salatu tahajjudi oluvannyuma neerabira okusoma edduwa nga nvudde ku maviivi ate bwe nva ku sujuudu nempanika emikono waggulu nensaba byenjagala oluvannyuma nendeeta tashahudi awo nentoola salaamu. Amakulu wagambye n'ogenda ku maviivi, bw'otuuka ku maviivi n'okomawo neweerabira okusoma edduwa ng'omaze okutaamulukuka oluvannyuma n'ogenda ku sujuudu. Bw'ova ku sujuudu n'ovaayo, bw'ova ku sujuudu n'okomawo n'osoma edduwa. Bw'ova ku sujuudu n'okomawo n'otaleeta tashahud n'owanika emikono n'osaba edduwa yonna gy'oba osabye mu Luwarabu oluvannyuma n'oleeta tashahud ate oluvannyuma n'oleeta salaamu. Mwana wattu ekyo tekiri mashruu'u era tekimanyikiddwa mu nsaala engeri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasaalangamu. Ekyandibadde kisinga okuba ekirungi kwe kubeera nti ova ku maviivi n'obeera ng'oleeta edduwa era nga kyekituufu okuva ku maviivi n'oddayo waggulu n'osoma edduwa gy'osoma rabbana walakal hamd n'ogimaliriza bulungi nnyo oluvannyuma n'ogenda ku sujuud. Ova ku sujuud n'okomawo n'oddayo oluvannyuma n'oleeta tashahud oluvannyuma n'oseza salaamu. Oluvannyuma okuseza salaamu n'obeera ng'osoma edduwa zonna z'oba osomye oba edduwa zo endala nga ziri mu Warabu n'ozigatta wali ku nkomerero ya tashahudi ng'ewaddeyo n'ozimalayo oluvannyuma n'otuula salaamu omulundi gumu. Hatha huwa al-ahsan wal awla, ekyo kyekisinga okuba ekirungi wal asahu era kyekisinga okuba ekituufu. Ekibuuzo ekirala kya Sulaiman yabuuza nti kikkirizibwa okusaala okusabira omukafiiri era njogera bigambo ki? Okusabira omukafiiri ng'afudde tekikkirizibwa. Okusabira omukafiiri tekikkirizibwa. Okusabira omukafiiri tekikkirizibwa mu Busiraamu. Wabula omukafiiri singa aba afudde tukkirizibwa okugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, olwokubanga ffenna tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye enjawulo gye tulina nti fiihi ubaadun mutabbiqin wa fiihi ubaadun ghayru mutabbiqin. Waliwo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abassa mu nkola n'abaddu abatassa mu nkola. Kati ffe abasiraamu tuli mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abassa mu nkola, era y'ensonga lwaki nti ffe Allah subhanahu wa ta'ala atubala nga tuli banjawulo nnyo mu maaso ge. Allah subhanahu wa ta'ala atubala nga tuli banjawulo nnyo mu maaso ge. Kati omuntu yenna omukafiiri bw'aba nga afudde tuba tetukkirizibwa kubeera nga tumusabira edduwa yonna, tetukkirizibwa kumusabira dduwa yonna. Waliwo aya wano njagala okulaba Allah subhanahu wa ta'ala gye yayogerako mu Qur'an al-Karim ng'ayogera ku basiraamu tetuteekeddwa kubeera nga tusabira abakufaaru singa babeera nga bafudde. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu suratu Tawba aya 10:13 n'agamba nti ma kana linnabiyyin walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma kana linnabiyyin walladhina amanu, tekigwanidde ku nabbi yenna n'abakkiriza abamwetoolodde an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu ulil qurba, okusabira abakufaaru n'okubeera nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasonyiwa walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, oluvannyuma lw'okukakasa nti ebikolwa bye badde bakola bibatuusa butuusa mu mulyo jahannam era bali mu bantu abakufaaru. Ekyo nekibeera nga kitwaga bulungi. Kati ng'embeera eriwo olwaliwo rip, akagambo ke bawandiika rip, rest in internal peace. Omuntu oba omwagaliza mirembe so nga ate era obaawo ng'amusabidde nti salamaati, ng'oga salamaati nkwagaliza mirembe. Ekyo tetukikola ng'abasiraamu era abantu b'ekibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu bw'atyo tetulina kitumusabira era tumwesonyiwa bwesonyiyi. Singa omuntu akulemerera, omuntu omukafiiri bw'aba ali ku nsi
tumusabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amulungamya. Allah bw'aba tamulungamiza then ebyo byonna biba biweddewo era ensonga zibeera zikutuseewo nga tugamba nti qaddara Allahu ma sha'a fa'ala, bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda.